kakati munnange angambye emyezi egyo gyasooka 8 ku 9 kati abayingidde emyezi nga 9 angambye Fifi love yali ya speed naye nga sigifunangamu buzibu sigifunangamu kibi kyonna moving in with the guy tweyagala tugenda tukola buli mwavuga motoka ye ngo tuli perfect ndabye ku baganda be ndabye ku mikwano je nga tuli very okay ayina amakage nayingira maka tagenda na muzigo atutandika obulamu angambye Fifi omusajja wange teyayomba ko teyanvumako samunyiza kunangamba lwemba nali nina bye nali nkoze edda kasana yingira mu lulumba mbona omusajja sadda mukulowooza ku kintu nakozi yampa comfort zone kinasigala nkola kiyansanga nkola kwali kukola nasigala era nkola ati munnange teka nina omusujja nno nina amabwa wano kati munnange lwakinsese olwo yangambe mbwa abantu Fifi senyiga si yannuma lubuto adak abantu bakuno muwaata omugambo mukama abalabe emisana naki kasitala okula ludda mu maaso katululinde kati munnange ng'abeera n'omusajja we nga bakirikinga omwaka baali bakirikinga omwaka omusajja n'aleeta budget y'embaga namugamba nafunye wedding planner njagala tukole embaga eveewo nga tetunnazaala twogera ku relationship etaliimu mwana nga tetunnazaala omuwala akkiriza kati mubuuza lwaki temunnazaala nga ngamba simanyi kubanga saali ku famire simanyi n'omusajja oba yagiriko ati yagiriko kati munnange nga lwaki omusajja taleeta plani nga bagenda maaso bategeka meeting zitudde saidi y'omusajja saidi y'omukazi abatonotono nabo baatuula beekolemu omulimu mukolo gwa famire zonna bonna basanyufu nga buli kimu kiggwa gawuni nga zeegezebwamu ba maids nga balondebwa emmere ng'esasulwa buli kintu abayimbi abanayimba nga basasulwa anti tugenda kujanjawaza ddaali mwe muganda agamba buli omu waali walabira omwezi n'enjuba oba okyatenda ekikyo noibawo naakuyita kunoga ngomye munnange ng'omuwala agenda ayambala mu gawuni nga biggwa nga basoma gino emisomo kwali kugatibwa kwa kereziya nga bamala okusoma egyo emisomo egisomesebwa nga munaagatibwa nga balinda deeti ng'atuuka ku lunaku lwa mbaga ng'ayambala nga buli kimu kiri nnomo omusajja amukubira essimu boogera atuuka ku venue angamba nasemba okwogera n'omusajja nga ntuuse ku church ku kereziya kubira essimu banaye mu keeping time kubanga gaye yali asombyeyo mukubira kati naye anuddamu omukubira nkamanyiraavu hi babe hi please keep time I love you can't wait to see you no namugamba can't wait to see you in that gown bakyalo omugole teyajja omusajja omuwala ngambye ebibowa jjolo byamumera mu lubuto ne bimubuuka omusajja teyajja yakoma okwogera n'omusajja ku ssimu awo kuddamu okuba essimu nga teriiko ne basindika omuntu weka nga taliiyo bakubira besimaani nga takwata gayi yakwata ye ne bestimaani we ne batuula ndooza mu luumu emu ye najjako essimu nalekako eya bestimaani omuwala ngambye Fifi twakuba essimu ya bestimaani nansindikira ka message bestimaani nagamba we are now way don't be scared they never showed up angambye nentunula mbeera mu church sawa ne ziggwako angambye Fifi nawulira nga njagala ettaka limmire nawulira nga njagala nfe nawulira nga ngamba kale singa nakoma kwanjula nangamba Fifi nze mbaga nali njagala nga tumaze n'okuzaala omusajja ono n'alemerako Fifi omusajja yankola ekintu simanyi kiki kubana guno guliko simanyi naye omusajja teyakola ki teyajja angambye omusajja yali father yalagenda bagata n'abasabira nga famire n'amusabira kubanga angambye babongera extra time balinderindeko mpaka bali bagenda okuyingira mu awakwaliko embaga 2 ku olwo lunaku embaga ey'okubiri nga bujja balina okuvaamu angambye Fifi nakaaba ningamba kale singa zze ne tugikola nankyawange ewedde ne siswala nnyo bwe nti ne bawulira buwulizi nti yanoba yagenda omuwala ngambye ebintu
mwense ino obulumi mwense ino obulumi abantu balina obulumi munange bamala obbasabiranga father bagamba munaye tulina church endala service endala erina okuddako we need to move out badecorating abagenda okukozesa church okugatta okulala kugende mu maaso angambe fifi nakaaba amaziga ne ganzigwamu nyetuka time nga ne bwenkaba tegakyajja nitandika kutunula butunuzi nyetugenda ku reception y'omukolo nga tugamba kala anajjira eyo ng'abantu baatudde dda abantu ne balya emmere yaabwe abantu ne banywa n'agamba nga tusobola kuteekawo omusajja mulala kubanga baali balaba omusajja mu kwanjula kuba mugambye singa mwafuna ayimiriramu awo ne mu bitambuza ne biggwa n'agamba fifi ne brother we yakimugamba naye nga tebalina kubateekawo n'agamba singa twalina brother waffe brother wa guy twali tusobola omuteekawo naye tetwamwina angambye okumanya omusajja ono yakimanya nti tagenda kujja tewaali wa famire ye yajja ku mbaga tewaali mukwano gwe yajja ku mbaga bonna abaaliyo baali bakyali bange nabafamire yange nabe fifi nafuuka ekisekererwa nafuuka ekyenyinyalwa nafuuka example embi abantu ne balya emmere abantu ne banywa ne tugenda angambye yali metroni wange yali mukwano gwange nnyo nga si mufumbo naye hanemuunu twali twazisasula balimbo bagenda Zanzibar na mukwano gwe namugamba tugende ku hanemuunu nze naawe metroni ne bagenda ne metroni ne babeera angambye yagezaako nnyo okumbuzaabuza angambye fifi neebakanga n'engugumuka ne ngamba omusajja namukola ki ani yanseetinga ani yankola kino angambye baddayo waka nga bavudde ku reception teyagenda ku hotel gye wali wagenda kusula yagenda waka gayi teyadda naye ng'ebintu mu nyumba gye bali babeeramu nga buli kimu mwekiri tebakyusa ku kufulu tebajjeemu bya musajja ng'ebibye n'ebyomusajja mwebiri nga ne kufulu like ng'ebisumuluzo byebimu byebiggulawo kuba agambye bannaali ndowooza n'asanga adduse ng'abeera waka nga mukwano gwa mugaa tugende ku hanemuunu omuze ku birowoozo nga maama wamugamba mugende maama we yajja ewaka era be baalekawo ewaka ne bagenda ne mukwano gwe metroni angambye ennaku ezaggwako ne badda n'aswala okuswala bwe kwawona n'addayo ku mulimu n'atandika okutambuza obulamu n'angambye naye nga nsula mu maka omusajja mwe yandeka mulinde ambulire nasobyawa kiki ekyabaawo angambye omusajja saamufuna ne beistman saddamu mufuna kuba ate naye simu yatuuka neeviirako ddala angambye nga mbivaako nga ntandika bulamu nga nsulamu ago amaka saagavaamu nabeerangawo nga ngamba kamulinde nga munnanga amulinda talabika ngambye wayita ebbanga lya myezi oba nga 6 wa 7 ng'ali mu maka g'omusajja oyo nga tewali wadde wa famire ajja n'amumubuuza angambye nange nagamba kansigale wano bw'alidda nnyinnyonnyole nagamba ate nali sina na ssente mbu ngenda tandika kupangisa nensooka ng'umirakawo nga buli muntu aŋŋamba tuula bw'anajja tannakugoba mwogere oba yafuna buzibu emikolo tuligiddamu ng'alabise angambye yamakinga sure gayo nti buli service provider yamusasula teyandikaako mu bbanja naye ebbanja ly'obutajja lyalidde n'okusinga aba service provider omukazi alindirira musajja ng'abeera waka ng'abeeranga mu nnyumba agamba luliba olwoba nadda nga bw'ageza ku ssimu teziyitamu munnange ng'omuwala abeera mu maka angamba fifi oba gayi yali agenze bulaaya I don't know I can't even tell nangamba naye after nga ndi mu maka g'omusajja oyo simanyi gye yalaga simanyi kiki ngamba obulamu mbumanyidde ngamba bw'alidda kubambu yali yamugamba atambula nnyo nagamba oba kiki alina kye yatya n'atraveling era nno bw'alidda atulyogera nga receiving essimu a phone call ng'eri private namba tagimanyi not private but namba nga tagimanyi tagirina mu namba ng'akwata nga ddoboozi lya musajja angambye olutuko lwanjiika ne nvubutuka mu buliri ne nyimirira ne mugamba nga wono gamba Tom are you the one namugamba yes namugamba are you okay nti yes omukazi angambye natandikirawo mubuuza what happened what did you do nga mpulira n'ebibuuzo bingi mbo namugamba ngenda kubeera Uganda nga mukakkamu
Angambe Fifi nga bwe yali ayogera. Angambe Guy yali nga ayogera n'owulira nga olutiko lw'okumera. Angambe nga bwe yali ayogera n'angamba ngenda kubeera e Uganda mu nnaku 2 okuva kati. Nja kukubira tumiitinge. Angambe Fifi sebaka. Ennaku ez'ebbiri ze yangamba sebaka ne nkubira mukwano gwange Metro ne mugamba ne nkubira brother wange yali omukono mbi mugamba brother wange nampita ne munangamba ne mugamba ntyo mu meeting na ate njagala mu meeting kubanga nina ebibuuzo bingi nakola ki nga brother wa mugamba oba to mu meeting namugamba naye ogenda mu meeting kwa nsongoli wakawa ayinza okuba akima bisumuluzo bye agende ove makagi era brother we namugamba beera mwetefutefu okubaako woolaga like funa bani seto genda kupangisa koza ayinza okuba akugoba makagi kati kumuwala kirabika bakitokea ulgone esinga ambulire nga bomanya abantu nga brother wabo omwagamba oba to mu meeting ava buvi makagi asange ng'ovudde mu kubalayika kyakwagaza ayinza okutuusaako obulabi nga Metro namugamba tu mu meeting tuwulire Guy bwe yatuuka Uganda ng'akubira muwala mubwe yamukubira nga mugamba njagala kulaba naye ng'oli wekka ng'omuwala mugamba tekigenda soboka kubanga nange niweeralikirivu simanyi after a year what happened, what did I do ngamugamba nno ngenda ku meeting weka but in a public place nga Guy yamugamba ngenda ku meeting mu public place teweeralikirira ng'omuwala agamba banne nga bamugamba ojja mu meeting mu area nga mwetuli naye nga tetukuli nnyonnyo wala ate nga tetumweraze nnyonnyo nti wetuli just in case of anything kuba bakuwamba tusobola okutaasa nti ye nga bamuwa appointment omuwala omusajja yamuwa bagenda meeting nga amugamba jangu sawa nga mukaaga omuwala yagendawo kunnya omuwala ngambye okutuukawo ku ssaawa nnya ng'omusajja yatuuseewo dda so kitegeeza yali amuwadde guno omukaaga ye atule mu position oba wanamulabira nga ajja n'aŋŋamba naye ekyanyamba bano abaasookawo bakwano bange be baganda bange twakkiriziganya bo bakeerewo kati nze ntuukewo an hour or 2 hours before kati ngenda kunnyanga ye yampise ku mukaaga naye Guy yaliwo naye alabika yasulawo kuba bano tebamulaba nga ayingira ekifo kyaliko ekisulo aŋŋambye nga ntuula we yaŋŋamba okutuula naye agenda okusituka okujja nga brother nga amulaba we yava kitegeeza yali yatudde dda kubanga agamba wida watudde wawo omuntu naye nga tomulaba feesi olaba mugongo n'asituka najja aŋŋambye Fifi omusajja yanfubutuka mu mugongo bw'ati nankoonako nenkyuka nga yeye aŋŋambye omusulo ne gunnuma kata gumpitemu nga ninga alaba sitaani ŋŋambye mpulira obusungu nentulika ate nenkaaba omulundi gumu abaaliwo ne batunuulira namusajja n'ampahaaga nanyweza nti oli Guy yali perfect yali yamastering omuzannyo gwe abakazi tulabye naye ate n'abasajja balabye kuba ate bampadde n'emboozi y'omukazi yaliko omusajja mu buliri n'agenda ayanjula nze gino ebisango simanyi bwe ndigiwoza sayidi zonna kati munnange ng'omusajja mbw amuwahaaga ng'amukkakanya bulungi nga batuula nga boogera nga mubuuza what happened nakola ki lwaki wanswaza namugamba lwaki tetwakoma kukwanjula nga nnakwegayira tukome kukwanjula mbonga Guy amugamba ekigambo kimu nga tamuwadde explanation will you marry me omukazi namugamba oliko ekikyamu again onzizeyo mu kuswala munamugamba nedda nafuna ebizibu awo ebyantuukako nga sirina bwe nkunnyonnyola last minute naye nsaba onsonyiwe tuddemu tukolagane namugamba njala onnyonnyola ebizibu ki nga talina kyayongerako wabula namusaba baddemu bakolagane omwana namugamba tekigenda kusoboka mpaka ng'ombuulidde ensonga namugamba ennyumba yo bwebanga gyoyagala okunzigyamu ebisumuluzo biibino naye nsaba ompeeyo obudde nziggyemu ebintu byange munga omusajja mugasa akujja mu nnyumba kuba gwe mukyala wange nakwanjula wannyanjula bali njala tukole embaga tweyongereyo ng'omuwala agamba tekigenda kusoboka omusajja agamba ngenda situla famire yange ejja eyogere ne famire ye wammwe agambye Fifi abasajja bajooga nga nviira Guy nga letukkiriziganyizza nga mugamba nga mbu yali avawo ng'aleka ebisumuluzo namugamba nno totwatoleka bisumuluzo oyina right ebeeramu eyo ennyumba ago makaago mbu era agenda namugamba by the way ayinza okuba tolina nnyo option okugjako okunfumbirwa kuba nze bbaawo ebisigadde tuli byogerako ng'omuwala agamba nono omusajja alina akamanyiiro ng'atambula ng'amuviira ng'agenda ng'atuuka eri ng'ayogera ne banne bamugamba akati gwe beera ready wakugambira fuluma nje ogenda gifuluma nti ye omusajja mumanyi kye yakola ng'asitulayo abantu benga mukaaga
ng'agenda waabo wa mukazi nga n'omukazi tamugambye. Maama w'omuwala aba ali awo ng'omukoddomi atuuse ng'omuwala bamukubira essimu be baasangayo omukoddomi. Agambye Fifi otawo lwali mu kyalo nayomba naggula obulumi bwonna bwe nali naterekera omwaka. Naye omusajja yagamba omuwala n'amugamba munsi olina options bbiri either okunfumbirwa oba okubeerawo nga tofunye musajja mulala yenna ali kuwasa. Omwana n'amugamba nzikiriza mbeerewo nga sirina ali mpasa. N'amugamba kubanga nze nakusasula wandeeta mu bakadde n'ensasula kati tosobola kumala gangoba. Omukazi anga Fifi omusajja yansaddaaka wendi naye awukana n'omusajja naye sifunangayo wadde aŋŋamba nti woowai. Yaŋŋamba simulina. Omuwala ampadde ebifaananyi ne mutunulako aŋambye oba yansibirako kiki oba yakola ki simulina. Siina wadde omwana gayira yatambula yagenda bimala okukola bwonna obuvuyo oba yali nnyonyi naddayo oba alina gye yeekweka oba muzimu oba musambwa ffenna tetumanyi. Nze gwe bagambye simanyi naye yamufumbirwa tamanyi. Aŋambye embeerawo mubuuza amaka wagavaamu aŋambye mwengali ku bipali bye yansibako nange kye nasigaza kubeeraawo nneme kupangisa wegali nkola. Nimugamba kitonoonyaako omusajja aŋambye Fifi golooza mundi mwana muto bambulye banoonya abasajja simufuna simulina simufuna naye bannafumbirwa kiki mu kwanjula wali sikimanyi. Bestman ye siddangamu mulabako wadde nye mugamba ate ŋŋanda ze yakulaga aŋambye abo bonna siina gwe ndabako siina simu gye nnina kati bwe yadda the best thing he did guy aŋambye bwe yadda yajjako ewaka aŋambye talina kye yankola talina kye yakubanga akimanya nti ndi munyiivu. Era bwe yajja yamugamba nkimanyi oli munyiivu naye ngenda kukuwa obudde okakkane tusobole okwogera. Naye bwe yali afuluma yagenda n'essimu z'omukazi zombi. Aŋambye kati bwe obulamu bwendimu aŋambye Fifi abantu bakomya aŋambye naye ddala omusajja oli oba yali sitaani obulungi bwonna bwe yalina ne bye yali akola ebyekiromansi byonna yali musambo. Ye aŋambye ndaka nali nafumbira musambo oba muzimu I don't know. Aŋambye kati ndi awo mu bbanga maama wange yagakaaba ne gamuggwa. Aŋambye ngenda mu myaka kati 3 sikwanibwa. Nimugamba nayo era actually nze ndese muwadde amagezi genda bakukuba amazzi mu ddwaliro ozaaleyo omwana. Obeere n'abaana bo funo omusajja bagamuddeko bagakkuba ogenda ozaale obeere n'abaana bo ne sitaani yeebeere gyeri mpaka. Aŋambye tugenda myaka 3 obeere nasajja simuwuliza ate sirina nkwano naye wendi mu maka neebaka ndya nkola ensi bwetyo Katonda bwe yangemulira ebyo n'ebiri ku bantu.